weewaawo ntuuse ne muzeeyi Mubiru Paulo Wabbi okuva e Kimbale mu ggwanga erya South Africa. Era mbadde njagala tunyumyemuko naye mu mboozi ey'akakandaggo kubanga musanze era nga mu butuufu tulabaganyeeko nate tugwangananyeeko mu kunjana kirugu olunaku luno olwaleero era bambuulizeeko nsanyuse nnyo okulabako n'amaaso oluvannyuma lw'ebbanga kateeke wano tumubeere ne bakula tumaze ebbanga tuwuliziganya ku mikutu ne ku nanka ne ku mpewo naye nga kituufu nnyo mu misingo kamala era kubanga muntu wange nnyo wa munda nnyo y'omu ku bantu abasanyukira emirimu gy'atukolera bweyerekereza ebibyo ebyobuvubuka bwe neyerekereza okukuba endongo n'ebikiri n'ebikeesa n'ebizibya n'abyerekereza wabula n'asalawo okutusomesa olulimi Oluganda. Kale nkwebaziza nnyo neyanza nnyo neyanzeege mutabani munnabusiro Bosa webale kuba mwana mulungi weewaawo taata webale kusomesa olulimi Luganda webale kulwanirira olulimi lwaffe webale kusiima lwononesa nnyo ekiri ene Uganda tekyali olulimi kisa kinegula olulimi lwayononeka buli aba gyavudde nayogera byayagala kituufu nawe mulanga bwayagala n'agamba nti lwaki otuwemula era kyo kituufu abawemuzi bo bangi omuwemu ku kyalo abeera muboole era ddala era abaana bamuddukanga abazadde abantu abakulu bagambanga nti abaana ndiundi temusemerera guli omuwemuzi alimu obuwemu avumaganya ekika abantu kituufu naye nabusira webale nnyo okulwanirira olulimi lwaffe weewaawo taata kati nno olugendo lwange ne muzeeyi Mubiru luwanvu muyinza okuba mutulaba wano musajja wa Kabaka kubeera nti njagala ebyaffe Obuganda n'ebyaffe ayagala nnyo ebya Buganda ayagala nnyo Kabaka we njagala nnyo Kabaka wange njagala nnyo ennono njagala buli kimu mbateekereko ekitiibwa kya Buganda kye nakuweereza teekamu awo kubanga kati ku simu mbadde ndi mu kurekodinga nga nkozesa simu eno n'eddoboozi lijja kuvaayo eddoboozi terigaana ekitiibwa kya Buganda luyimba baaluzzeemu era alulina oza muluwulira sisobola kuyimba kubanga olulimi lwange si lulungi mbadde mulwadde muyina abadde ekitanda kabula kongezaako ku volume kano era abadde alutambuza mu groups ez'enjawulo abekimbale wabawaddeko nange walinkaddeko nange nalutambuzizza nnyo nafunye okulaba nti ndibunyuka nalutambuzizza wonna akutendeko oluyimba olwo olwaddiddwamu olwalongoseddwamu oluyitibwa ekitiibwa kya Buganda mulyaga kayimba mulyagalinga ekitiibwa kya Buganda naliko omuyimbi mukwaya mukwaya ekkanisa mu kuyimba wali mukwaya ekkanisa Mulago St. Paul Church of Uganda nali mukulu w'abavubuka mu kanisa ne bw'ojjako kasita oba sampulinze kati oluyimba olwo mulunoonya mukulu Mubiru alulina era alutadde ku mikutu egy'enjawulo egya WhatsApp ate naffe tulutambuzza ku mikutu egy'enjawulo mululabye ku YouTube balutaddeyo ku TikTok gye luli ekitiibwa kya Buganda nga lulongoseddwamu ku Facebook genda ku Facebook page yange olulasange nalutaddeyo na buli wonna
So atwebaza abataddemu amaanyi olw'amaanyi gaabwe okulaba nti balongoosa mu kitiibwa kya Buganda. Oluyimba luno ani yaluyiiya? Oluyimba luno yaluyiiya ye Reverend Polycarp Kakooza. Polycarp Kakooza. Yaluyiiya mu 1939. Ate mwaka ogwo Daudi Chwa mwe yakisiza omukono. Ya Sir Daudi Chwa. Ani Polycarp. Polycarp Kakooza yafa. Yafa naye wadde yafa ate yaleka atadde tafalidde ne ku nsi ye Buganda. Ayimbeera nebeera ng'eri bwetyo. Tubere Mukama tubunduguleko emikisa. Bagamba tubunduguleko emikisa gyo. Obwakyuse bw'oluwuliriza era ojja kubuwulira. Bw'obanga oluyimba olwo badde olumanyi. Ojja kubuwulira ojja kubumanya obwakyuse. Ojja kubutegeera. So lunoonye olutegeere. Tweyanziza nnyo. Tweyanze webale kutukubira. Webale kulutukubira. Oluyimba olwebale kulutukubira. Ye mukulu mubiru Wabbi Paul. Muzukulu wa Gabunga Esagala Bwaya. Naye nga ava Wannamaaba Ekojja. Mbadde njagala otuweko ku byafaayo bya Nnamaaba. Kati onsanze. Kamubawa abaweko ku byafaayo bya Nnamaaba kuba gyasibuka. Okujjako okumanya obumanya nti yensibuka. Sijja kukolimba nnyo. Nenga ye mamba eyanga nti buli wa mamba awana yiye. Era buli wa mamba awana yiye kituufu. Akati nze. Yensibuka. Nnamaaba Ekojja empoze ekiriwo ekipya. Nti twezuule ebiro bino. Waliwo ekipya ennyo. Emmamba eyange bagenda okugizuula nga nnangira. Twali balangira ne tubula. Olw'ensonga ndowooza olw'entalo ezaaliwo mu kiseera ekyo ez'ebika n'obwakabaka obwaliwo mu kiseera ekyo. Bane mu nsonyiwa olw'eddoboozi ebbi mbadde mulwadde muyi navudde ku kitanda wiiki emu emabega. Muguddeko bambi nga embeera si tewomya nakabululu. Mulwadde mukosefu naye era asobodde okutuwa obudde ate n'okutunyumizaako ku bintu nga ebikulu eby'ensonga. Kati kyembadde nkugamba nti bagenda okutwekkaanya nga twali balangira era tukyali. Lwakuba nti nda waaliwo entalo ezaaliwo mu kiseera ekyo twalwana bakadde baffe bagenda mu lutalo ne babawangula ne babagoba mu bulangira. Owulidde kakati naye kabaka ono bwe yali obwakabaka bakadde baffe bangi ne bagendayo okukola kyokwerwanako nti baagala tukomewo tuweebwe omukisa ogwo ogw'okukomawo mu mbeera yaffe bakadde baffe gye baalimu. Atukkiriza bw'atyo n'atukkiriza. Kale kwegamba tuli balangira abaabula. Tutuma bandagire. Tutuma amannya mangi ag'abalangira bannabweteme. Tutuma bakibuuka omumbaale. Bonna amannya gonna tugayina. Sebo. Tumusanze muno mu Kyaddondo naye ng'ate munnakyaggwe mwana wattu. Kuba ensibuka agikugambye era olaba eri Kyaggwe. Kitegeeza nti Ekyaggwe yeri ekikkaliro kyabwe ekikulu. Mukulu mubiru Paulo Wabbi musajja ayagala nnyo obwakabaka bwe bwa Buganda, ayagala nnyo olulimi lwe Oluganda era nze yannoonyaako
nze olugendo lwange naye luwanvu twasinkana South Africa eyo. Nali ndi mu Pretoria mwate nga yali mu Northern Cape mu Kimberley nagamba nsijja kuwera nga sinalaba muvubuka oyo gwe mpulira asomesa Uganda era bwe kyali nsoka kumusanga mu kibuga Kimberley twawayanga wali abakosa nebwa makerenda mu bakosa embozi yagwanga makerenda nange simanyi ndo muntu gwenjogena ye mulenzi na muto bwati Mukama lwambo omukisa okumusinkana. Nabuge mureko kubajina limbeera. Banange Kimberley wali obera mu katundu kyako. Ya mu Kimberley. Mbadde mbirundo biwerako. Naliko Delport Zwoop. Delport Zwoop kiri kumpi ne Barclay West. Oyite Barclay West. Yawengerayo kilomita ntono. Naliko tuke Delport Zwoop. Naliko Daniel Scale. Naliko Uppington. Nze musajja yasooka yadadala munamawanga foreigner. Yasooka okukola ki okusimba makanda mu kibuga Uppington. Esebo ebyo byonna byalo byo mwaka wa 2021 nze nali omuvubuka yali smart asinga mu kibuga Uppington. Nga mbekaseera mbeera smart nyonyera nga nsibya matayi sigata 2021 era n'abazungu baneewuunyanga ne babuuza naye where do you come from? Nabaga nti ama Ugandan. Mu kiseera ekyo baduga bannaffe baali bakyali shabe nnyo nga banyombebwa baali bakyali baddugala bawunya tebasanirira nviiri twabasaga bakyalimu olutatalo kubanga omuzungu yabateera obuyinza kwenda mu 1994 kati twabasanga bagasumulula emyaka 4 bonna nagenda 98 South Africa ojingira 98 gundi yali akavaako kakati Mandela yali akyaliko de Klerk anti yali yakwasa gondi yakwasa Mandela Frederick bali bamuta Frederick de Klerk de Klerk yali musajja mutegeevu nnyo yalengerera wala kubanga mu kiseera ekyo amagye ga South Africa gamaze okubuna wonna. Mandela alina amagye e Zimbabwe, alina amagye e Zambia, alina amagye e Tanzania, alina amagye wane e Uganda kaweweetwa wane waffe. Ensi zaffe zonna. Ensi nyingi za Africa zatendeka amagye ga South Africa. Kaweweeta kirudda wa? Nange simanyi bulungi wakiri musingo. Kiwulira buulizi nange. Kaweweeta. Kale Mandela alina ejjenga ly'amaanyi. Kati Mugabe yamuwanga enankani. Yamuwanga oluwenda. Ne bayitiranga ewa Mugabe. Ogenda okulumba omuzungu. Era abazungu babattanga nnyo baduga bannaffe. Batta nnyo ebizungu ebyo byolaba. Ate nga byokubitamu ekizungu kimu oba bibiri. Byo bibeera biraba nga bifiiriddwa kinene nnyo. Omuwendo gwabwe munene nnyo okusinga gwaffe gw'abaddugavu. Omuzungu omu ng'alimu abaddugavu nga 10. Ffe we twatuukirayo baatwaniriza okukamala n'essanyu jitirivu beewuunya nnyo okulaba nga eri abaddugavu abala mu Afulika baali bakyali babisi nnyo bambi. Omuzungu yabakuumira eweewo okumanya n'abamu okusoma n'abaganda bangi nnyo baalinga balunda mbuzi z'abazungu mu mafaamu. The Boers, the Dutch farmers, basoma komeroza. Kubanga bakola South African history. Yeah. Basoma kuba Dutch farmers, the Boers, n'engeri South Africa yegabanwamu into pieces, abini mu bitundutundu. Yeah. Kakati abaddugavu baatulabako tubaga nti yemwe abalunuzi abatuyamba okutendeka amagye agafuggaza omuzungu mwebale kujja tubaaniriza n'essanyu era ffe twali ebirungi ebya buli kika netulya ennyama netulya enkoko twokya ennyama
Ngabafika South Africa tabalinaako obuzibu nga buno bwe tulabye. South Africa yalinaako obuzibu bwonna wadde dakiika. Xenophobia nga tennalowoozebwa kubaawo. Era kati ffe abalaba essajja eryenkanidde awo. Kati twewuunya nnyo okulaba nga abantu batwaniriza obulungi batyo. Eringa nnyanja etabanguka. Kati bakyuka ddala batandika okutta n'abantu bati. Tewali ekisuubira. Era. Owulidde. Kituufu nnyo. South Africa mu bufunze ogimazeemu emyaka egiwere egikunukiriza sanga 10 nga mu gwago. Imazeemu ebbanga ddene era yafuukaka. Waka wenyini kuba buno bwadoyogerako Buwapington bonna bwonna mbusoma n'okusinga. Bwonna mbubuze Northern Cape yonna nanyi badde njivugamu emmotoka yonna eza buli kika. Motoka eza buli kika ozivuze tolina gye zivuze zonna Benz, Mercedes Benz, BMW ze tubadde nga tusinga okuvuga emyaka yonna. Era zaatuwoomera nnyo kubanga eggwanga eryo ggazi lirina enguudo nnungi ate ggwanvu nnyo manya ggazi nnyo. Kali ojjuza full tanka mu gundi mu Benz yo. Road network. N'ogiteekamu ekisumuluzo. Okuva ekibbalo ogenda okutuuka Upington awo waliwo kilomita 4. Odduka 108, 200, 106, 108. Teryakuba ku mukono. Owulidde. Ate nti tunaffe twabika n'abazungu. Abazungu badduka biddukike naye tebayeeka bakwatako. Naffe twekwekamu abazungu. Owa traffic akebuka luvannyuma okugenda okwekkanya nti ino sajja lidduka buli eridduka liti. Ninga gwe baze omuyitako. Amazima. Nga badde alowooza nti oli muzungu. Kasoberanga ovuga emmotoka y'abazungu naddala BMW, Mercedes Benz. Ekituufu. Audi A4, Audi A6. Ne Audi wagivuga? Zona tuzibaddemu. Nange. Tuziwoomeddwa ne tukamala bubazi. Ate kikira eggwanga liri liwooma. Ebisayo wagendayo ng'oli muvubuka kifuba kiwunya musaayi. Nga nakulaze ku bifaananyi. Ogamba nti nga obukulu buwamya ttooke. Bakuyimbira luyimba lwa Eri Wamala ffe basajja ebimuli bya Kampala. Ebimuli bya Upington. Nanyumizanga ggwe. Kituufu. Emboozi ya mukulu mubiru mu butuufu ennyuvu nnyo. Ate musajja Katonda yamuwa ekitone ekyenjawulo nze yatuma kirabo naye ate nze namutuma munyumya. Musajja munyumya nnyo nti wadde olaba talina bulungi luyingo naye asobola okukunyumiza emboozi. Emboozi gy'onyumirwa ate nga bw'oyiga. Kubanga eddoboozi lyange si ddungi navudde ku kitanda wiiki emu n'ekitundu emabega. Bambi. Era nga banteekako amacupa 10 ag'omusaayi n'ag'amazzi. Ovudde South Africa ate ozze wano olwadde kiki kulwala endwala gy'olwaddemu ndwala ekulwalizaako luuyi nayo. Kituufu. Omufuufu ne gugenda guva mu nsiku ne gujja gwewuula ne gubayingiramu mwenna. Nkitegeera kubanga omuntu ali eyatuuliza era atugoberera omukwano gwo oba omuntu wakumanyi South Africa agamba munywanyi waffe yatuuka yate yalwala bulwazi kiki? Ebintu bingi nnyo ebyenjawulo okuva ku ggwanga liri ery'abazungu nalino eryaffe. Eno obeera nga azze mu nnimiro agenze mu kisiko eri mu nnimiro. Ekituufu ekyo. Amakubo gakulwalizaako luuyi. Sajja wabodaboda n'akuvuga nga akusuula mu binnya. Owulidde. Nkitegeera. Nkitegeera. Ebinnya bikukuba, enfuufu ekkuba. Era. Embeera nebeeranga embeera z'obudde zaawukana. Abantu embeera zaabwe, enjogera zaabwe, entambula biki byonna. Endya. Oba okyali emmere gundi nejja nekufuumukira mu mmere yo. Enfuufu. Kituufu. Ekitali eri. Era. Ebintu bingi nnyo. Eriyo teri nfuufu. So wano mpitirivu. Naye ate aba wano bomanyi kye bagamba nti ate abali eri bali abubi okusinga abali wano. Bagamba abakuna basinga. Bali asajja tebeekanyizika. Bali abya mu firiji tebageraageranyizika. Bali balina buli kimu. Oyagala kulya ku apples eziri mu bungi nnyo. Omuzungu alima buli kimu n'akissaawo mu bungi. Gwe weewonanya n'ogati n'alya ku kino n'alya ku muyembe oba ndi ku ovakkedo oba ndi ku kibo nawe ebiri. Ensimbi oyo yekutima yokka. Mazima. Owulidde. Enkoko bali ayo. Kale South Africa teyinza kugigeraganya ne Uganda. Embuzi ekyo bola abasajja beeri bo banyirivu nnyo. Buli kimu weekiri. Abasajja ababuwa babakolera omulimu.
ababuwa bakola omulimu balima buli kimu ne bakissawo mu bungi. Bababuwa balimi. Birungi tubirabye naye buli kitundu kyobeeramu kibamu okusomozebwa kwamu. Osanga enkoko emu eyo omubuwa gyalunze enkoko emu ng'erimu kirogulamu 8, 9, 10. N'osanga embuzi ng'erimu kirogulamu 8. Ente wali genda South Africa wali olabye ku nte ennume ezitoka kirogulamu 1000 n'ezitoka kirogulamu 8, 7. Kubanga ti wano wetulina lwandigambye nti babadde basajja balunzi nnyo, basajja banyankole. Nze naliko mu Lufula kyenjogera nkimanyi nakolerayoko mabega nga sinagenda bweru, sinagenda South Africa. Ente z'abanyankole nzimanyi ziweyingirawo mu kilogulamu 3, 25, 28. Owulidde naye eri omusajja omubuwa alonda ente ye nezitoka kilogulamu 6, 7, 8, 9. Ng'eriko ekigodo kyokka ekipyo kiruma kiriko essavu ya inches 3, 4. Owulidde kyobola bagejja banga mapapu yabagejja ne banyirira okukamala banga mapapu yabagejja ate kuma kwekyo akawunga kayo kakalimu ekijimusa naye akawunga ko bakateekamu ki nange simanyi kubanga nalaba kanjawulo nnyo ku keeno kikimanyi kanjawulo keeno kageza kanyiriza kawunga ko ne Zambia weekali nakali ako ne Zambia kati awo Zambia engeri Zambia Zimbabwe wawa engeri gye bali mu Southern African whatever labe kyenkana beeriranye akati baliranaganye ate kali oli ye master waabwe oli yani mu South Africa alina buli kimu ekyegombebwa kale bisobola okuva eri nga bikulosinga ne bajja nabyo era ebiseera byatuuka mu Zimbabwe n'abeera mu buzibu nnyo atalina mmere emmere bagigula South Africa yakulosinga nayo booda era abazimbabwe olumu beetwala nga ba South Africa bennyini balowooza ensi yaabwe ate ne Lucky Dube teyali mu Zimbabwe abasinga balowooza Lucky Dube yali mu South Africa naye nga Lucky Dube yali musajja mu Zimbabwe yava eno naye nga bangi nnyo bajja kukadiirayo nga naye bwenkadiiddeyo kubanga wali eri lwaki neki kyekireeteekyo tewaviika wenolowoozamu nti yeyendaga yeewa ye ngenda kuki ngenda kukola ki ngenda kutandikira wa eriyo yiyeyiya akadundu katono nofunamu kasente kofunye ate ng'ensimbi zaayo zizitowa obeera ne landi zo 1,000 zirimu obukadde bwa Uganda 3. landi bangamba landi yabeerako ko ate ffe wetwagendera nga 1,000 gwa landi gulimu obukadde bwa Uganda 5. omutwalo gumu bwe guti gumu bwe guti gulimu $5,000,000 twaweerezanga ene Uganda ensimbi omutwalo gumu abaana bonna ne bagenda mu bisulo ne basoma ku mutwalo gumu nokola bino nokola biri kati zaanaabuuka bano presidents abagenze badaddawo abatalina bulungi makulu nebagenze babyonoona oli yamperezaako landi kubanga otegereza oli yamperezaako landi 10 nafunamu gumu 7. ANC nayo ekoze blunders nyingi ekibiina kyaffe kya ANC endagazadde w'ebibiina byonna mu Africa yonna kyekibiina ekisinga obukulu mu Africa omukadde ekyababugundi bamandera ANC kyaweza emyaka 10 already n'okusoba kati naye nga nabyo kikoze blunders nyingi nsuubira abakikaddiye bukaddiye ideas empya ne zigiggwako ndowooza bakali olaba baleeta omusajja Zuma ataasoma n'agenda adibaga ekonome kaseera ekonome y'eggwanga ebyenfuna by'eggwanga bitandika okukoononeka n'eggwanga lyolekedde okugwa liba mu katyabaga ngawulete kati ate ne bayita Ramaphosa Ramaphosa gwe twali tusuubira nti anajja n'essuula empya ninaye byakola tebitegereka bulungi kale muntu muyivu naye talina mugongo bw'asuubiza bwe kaseera abeera mu kulimbalimba kumatiza nakola speech ya ssaawa 3 ne mumutendereza nti musajja ayogera yakatandikira kwogera tanaa kudda mu kiyasoose ngayagala mbugeraageranya n'Obama kubanga Obama y'omu ku basajja abanajjukirwanga abafuzi b'amawanga mu nsi muno abadde abagezi wala Uganda bamugeraageranya n'Obote
Obote we yabeerawo mu kiseera kye naye yali amatiza yali wa peregesi nenga gundi kigambo ku kigambo Ramaphosa talina mugongo wali aleka kati abantu ne battibwa n'aligalayizinga n'atongoza xenophobia ebeewo abantu baffe bangi bafudde era baffe bangi ne bafa bwe batyo so ng'ate akimanyibwa gye bajja omukisa gw'okwefuga abanye gw'obwetwaze zaali nsi zino endala ezivamu bwe bagobaganya weebale amawanga ga Afrika ge gabayamba okusobola okwenunula okwegobako omuzungu wadde olegezaako okuleeta nadengezako kugamba nti wali bakona ku de Klerk de Klerk yali musajja mutegeevu nnyo wadde yali muzungu naye yalengera wala nagali bandi tugenda kufiirwa abantu abasirikale bangi nnyo naffe ffennyini tujja kwekanga tujja tunawaliza naffe tufiiriddemu bwe tutaaweerwe nasalawo naga nti bannange nabatesa ne Mandela mu bukkakkamu nagamba banne nti bane omusajja Mandela ono agaziye nnyo kati amaanyi gaalina manene kubanga kati kontinenti yonna Afrika eri mabega we tetujja kusobola kulwana ne Afrika yonna yonna wegimalayo abaana baffe bonna bajja kuttibwa baggwewo bati bajja kuttibwa mu nsiko ate nga kituufu omugeraganya ne Tito Okello wano Tito Okello yayamba okuggyako Obote yali takwatikako abayekera kale baaliyo mu nsiko yes naye nga tebaalina maanyi gamala kuggyako gavumenti y'Obote naye omuntu yenna kati abeewaanirako ndi yakola kyattendo nnyo ndi kabenje nnyo nti yaggyako Obote Tito Okello Lutwa yali omu ku high commanders Tito Okello Lutwa yali omu ku baduumizi ab'okumpi